Wabaddewo akavuyo ku kkooti ewozesa abalyake n'abalabba ewandegeya nga bakozi ba minisitule y'ebyensimbi 8 abakwatiddwa ku misango gy'okubulankanya ensimbi obuwumbi 6 mu banka enkulu eya Uganda baleetebwa ab'ebyokwerinda. Poliisi ekiise emmotoka zaayo okuziyiza bannamawulire okukwata ebifaananyi. Abakozi bano okuli Ssemakula Lawrence, omubazi w'ebitabo bya gavumenti omukulu, Jennifer Muhuluzi, Tone Yawe, Paulo Nkalubo Lumala, Judith Ashaba, Nebale Benita, Kasukuma ne Tusiima Deborah basimbiddwa mu kaguli mu maaso g'omulamuzi Rachel Nakyaze ow'eddala erisookerwako n'abasomera emisango 11 omuli okubulankanya ensimbi obuwumbi obusoba mu 6, okulagajjalira emirimu gyabwe, okubba ensimbi nga bakozesa ebyuma bikalimagezi, okulya enguzi, okubba ensimbi ne bazoozaamu n'emirala, ng'emisango gino baagizza wakati w'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'omwenda omwaka oguwedde n'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogw'omwenda omwaka 2024 nga basinziira minisitule ey'ebyensimbi mu Kampala. Oludda oluwabi nga lukulembeddwamu Richard Lilivumbika ne Gloria Nzikulu basabye kkooti okuyisa ekibaluwa kibakuntumye eby'omuwawaabirwa ow'okusatu ng'ono yabadde aweza omuwendo gw'abawawaabirwa 9 aleetebwe oba yaleete mu kkooti bunnambiro. That this court issues criminal summons against one Chris Gomer Peterson, A3, as this would compel him to appear and bano era bategeeza ng'okunoonyereza ku buzzi bw'emisango gino bwe kukyagenda mu maaso era ne basaba omulamuzi okugira ng'ayongezaayo omusango. Omulamuzi abategeeza nga kkooti eno bwetalina lukusa kuwulira musango gwa kukozesa mu nsimbi era nga guwulirwa kkooti enkulu yokka era ng'eno abawaabirwa gye bajja okuddamu ku buzzi bw'emisango gino oba baagizza oba nedda. Oludda oluwawaabirwa lukalambidde nga luwakanya lwaki abantu baabwe tebasomeddwa misango so nga abamu emisango gye baliko si gya naggomola nga babadde baagala kkooti eno bwe basomera emisango gyabwe bajeegano oba bagikirize. Copies of the charge sheet. This is not, as I understand it, an enlightenment here. So my prayer is, people who are not facing that charge, you can entertain their plea so that they have a chance of applying for bail. Omulamuzi akomekereza ayisizza ekiragiro nti omuwawaabirwa ow'okusatu Peterson Tusiigomwe alina okweyanjula eri kkooti eno oba okuleetebwa mu kkooti bunnambiro. My considered opinion that it is the High Court dressed with the jurisdiction to try money laundering. Thus, this court cannot take plea for the other accused persons as they are jointly charged and joined on the same charge sheet. Omulamuzi era asindise abawawaabirwa mu kkomera Luzira okutuusa ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi guno. We are further remanding the rest in Tinif. it is available for prosecution. At 11. Omulamuzi era ategeeza nga bw'atalina lukusa kusomera abaana misango ne babaako ne kye baddamu nga kino kkooti enkulu yokka erina olukusa. The accused persons shall be committed to the High Court for trial. Oluvannyuma lwa kkooti okusindika wano ku mmeere Luzira abooluganda n'emikwano balabiddwako nga basobeddwa ate abalala badde nga abakitegedde nti abantu baabwe bagenda sindikibwa mu nkomyo nga balabiddwako nga babaleetedde ebintu okubadde emifaliso, emikeeka, ebyokulya n'ebintu ebirala bye banaakozesa ebbanga lye bagenda okugira nga bali mu nkomyo okutuusa lye banaakomawo mu kkooti. Joseph Innocent Ssenfuma yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.